amatikira ag'omulundi ogw'e16 bagenda kubanga bagakuweereza butereevu ku BBS Final nga bw'olengera embeera bweri abantu batuuka enteekateeka yeeyo olunaku olwaliro ku ssaawa 4 ogenda kubanga ofuna butereevu nnyo amatikira gano aga Buganda Royal Institute ag'omulundi ogw'e16 n'olwekyo BBS Final egenda kubanga ekutambuza wona nkyali ne baganda bange Mugwanya Preparatory Jericho Junior School okutunulira embeera ey'amasomero gano twagenza okunzika nga twagala okutunulira abayizi bano abamaze emyaka 92 okuva le baggala amasomero ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 kutuusa ku lwaleero kabaddamu Gagguddwa kali ke baateekamu mu makkati ako nze sikabala kubanga kaali kabalondemu nze nzikiriza nti gazzeemu okugulwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwagatonya 2022 abaana bano babeera bakyusa ekinene nnyo mulimu munene nnyo olaba n'abazadde baalemereddwa okubalungamya baalemereddwa okubakwanaganya bangi ne babafunako embuto bangi ne babafumbirwako bangi ne babulibulanga bibadde bisiba bitambula tulanga omwana waffe yabulira mu kagoye ka kiragala yasembwako okulabwako mu kabuga bwe kati olumanya nti omuzadde akusinzizza amaanyi naye ate ono omusomesa amulabye obulabe mugugu gubeera munene kantandikire wa muganda wange abaana bano mubakoze mutya mufunye balinga abapya in fact abalowooza nti banene balowooza banene bakomyewo buto n'ekifaananyi kipya ewaka gye babadde balabye TV balabye firimu balabye buli kimu mwe mwagala bazza mu mbeera ey'okuba nti mukyali bayizi sebu neyanziza nnyo abaana bano kituufu babadde ku muggalo okumala ebbanga eryo lyonna era embeera zirina okukyuka naye enkwata gy'obakwatamu engeri gy'obaagazaamu essomero yerina okuba nga ebakomyawo okulaba nti babeera mu mbeera era gye baalimu kati nga ffe ku Mugwanya Preparatory School Kabojja ekintu ekisookera ddala manya abantu bangi bagamba amasomero gakuba embooko abaana bakola ki embooko evuga naye Mugwanya Preparatory School Kabojja twagala omwana abeere a home away from home waddala ku ssomero nga awulire ng'ali ku ki ng'ali ku ssomero kyetugezaako okulaba okukumaakuma omwana ono n'okumwagaza tubeere nga ffe bazadde be bakola ki basanze aleme kujulirira bazadde be tulinamu bano abato abazze nabali abalala baali bakatandika si kyangu nnyo okuba nti bo bakwatirawo ebintu nebabikwata nga byagala naye tugenda tubakumakuma mpolampola bakyakabira bataata ne maama ne jjajja naye nga okola ki owakomyawo bagala bogereko nabo naye ate nabo oyagala babeere nga bali mu ssomero bagale essomero amanye nti kati balika kale tugenda tubawumbawumba nokakwata mpola nokabuulira kiki ekyokukola bano abakuzeekuzeemu nga bwe nagambye mu kusooka interest obwagazi weebuli bo baagala ba P5 P6 P7 alinzi mbadde nsubira babadde abandi tetulinamu nnyo buzibu nabo tetulinamu nnyo buzibu banga baagala era olwabagamba tugenda mu class olabira ddala ngaomwana ayanguwa ate naffe ngaabasomesa tumanyi obutamalawo ddakiika akade kavuze olina kubeera mu class kati omwana alina okwanguwa alabe obudde obuzannya bwo balina okubufuna mu kibiina omusomesa atannajja ate naye alina okwanguwa okulaba nti ayingira aleme kusanga nga omusomesa yatandise dda kale webwagazi bwe balina sisuubira nti tugenda bafunamu era entandikwa tebadde mbi nsuubira ate tugenda kukyongera kukigaziya ndeji ono mumanyi muyinako ebyafaayo bingi abaana babadde bakeera 12 wel ekyokeera kiri fine naye nga tebajja kusomera bagenda n'abazadde baabwe mu butale ku midaala gya chips bakola nabo kati mubagamba nti balina okukomawo abaana bano temubasanzeemu obuzibu n'abamu okuwe mulaba naabwe kubanga babadde mu society eryawo buli omuwalo amukola nga bwayagala teyefiirayo kati bakomyewo mu bato n'abakulu
bonna mwe mulina okubalungamya. Abaana bano kyetwasooka okulowoozaako byebyo byonna ti babadde emyaka 2 nga tetubalina. Kitegeeza nti empisa ziba zikyuka. Kati we twakirowoozaako ne tusala amagezi. Ekisooka ne tulaba nti ekintu ekiwangula ekintu kyonna kuba kwagala muntu. Tubaagala nnyo, tubasembeza nnyo gye tuli ng'abaana. Kakati bali open gye tuli. Twagala batubuulire byonna. Ne tuba counselinga era wiiki eyasooka yali orientation week. Wonderful. Twabeera ku ekyo okubaagazisa okuddamu okulaba nti katuli ku ssomero eri tuvuddeyo. Jericho Junior School twenyumiriza nnyo mu Mukama. Tusaba ne tubabuulira Katonda kino takyagala era wabeerawo olunaku Monday. Buli mwana agenda mu ddiini ye. Monday ne bababuulira kino kiri kubanga tulaba nti omwana bw'omukwasaganya n'ategeera nti waliyo invisible power etalabika. Ajja kutegeera afune value eyo ey'okutya agambe kino kibi kino kirungi. So okusoomoozebwa okwo tugezezaako nnyo. Kati fe abakindergarten mukwano era twaddidde ebintu byonna ebikola eka ne tubiteeka ku ssomero. Tulyanga eka bwe tubeera. Buli kimu kyolaba omwana anyumira okujja. Tunaaba nga bwe tubeera eka. Tukola buli kimu. Mukola ne ku PE mukulu wange sebulwada ayinza okuba nga ffe generation yaffe yasomerako mu buyimba bwa sisi twagenda mu kibiira n'ekibobbo kiri mu nnyumba jangu okinone. Kati eyo tugiyita morning circle. Mwabikyusa kati? Morning circle yaffe ebeerawo ebaagazisa nnyo, ebeeramu obuyimba, mubeeramu okuzannya, mubeeramu okuseka. Kati nazze ng'akaaba awulira nga alika. N'agamba awulira music, awulira teacher. Weewaawo wiiki esooka tubeera n'engozi zaffe tuba tuweese. Buno obuto tuba tubaweese baba bakaaba mami daddy. Tubeera ne TV time. Kati wiiki eyo ebeera ekyo kubazza ku ssomero. Nemuteekako pingu byonna kuba Katonda abadde amulaba okuva ku makya paka lwaggulu. Kakati wiiki eyo esooka ya pingu tubeerawo, tubeera ku carpets zaffe ne tuloolinga ne tubeera ne play materials kwegamba omwana abeera nti tumusuddeemu muti kati kusoma. Oluusi n'asanga n'ekitabadde waka. Awo we tutandikidde. Tutunulire myaka 2 amasomero gaali gaggulwawo. Wadde nga tewabadde kusomesa naye ebintu bisigadde bitambula n'emirimu egimu abakozi abamu basigalawo ng'abakuumi, amasannyalaze, biruzi z'amazzi n'ebiringa ebyo. Nalaba amasomero mangi ag'obwannannyini nga bagamba batukwasizeeko, gavumenti etukwasizeeko, tuli mabanja. Mugwanya kiri kitya? Tuyinza okubeera nga tubalaba muggula naye nga muli ku bunkenke obw'amayinja. N'ensasula y'abazadde tugitunulirire ddala okufaayo okwabwe. Sebo ngera bwe nagaye twebaza Mukama. Bazadde baffe baali bagenda ku Google ne bakolera ne babanga balinayo akasente ke basasula. Akasente ako kaatuyamba okulabirira essomero n'okuwa abasomesa abakola ki abadde basomesa ku Google. Naye akasente ako kayamba nnyo era essomero lyaffe buli lwobadde olituukamu obadde oyinza okulowooza nti essomero likola abaana weebali. Tugenda kusanga nga wazise olujinga saidi emu ku patalo oliriddwa enkuyege. Ebyo byonna wabadde wababirabirira, waliwo abasigalawo abaali balabirira. Kati nga baasa omulimu ogumu ku mulimu gwe kulabirira bintu ebyo. Kati ng'alina okutambula n'alaba buli wamu waawe agenda okwonooneka n'asala amagezi mangu ne bakwatagana ne head teacher ne basala amagezi. Mukomawo bakomyewo ensasula ebadde etya mu bazadde? Tebaliwo nnyo ensasula abazadde newankubadde embeera ebadde mbi. Abazadde baffe bagezezzaako
naye era mulimu abasaba tibannaye kandeeteyo ki kandeeteyo ekitundu kati nga yaffe erini boarding school tetulina badde mu buli ngeri ate tosobola kugamba nti oleese omwana nga toyina kwoleese anaalya ki so tubadde tubakubiriza okulaba nti basasula waakiri bisatu byakuna around 75%. abasabye naye ngaera batono abamu bamaze nayo nabadde njogera ne muto wange wanada mugamba tukaaba naye okyali mu kazigoko ogenda okuwulira ewa neibange abamu bamazeeyo naye era nga bakyali bangi abasaba okulaba nti ki nti tugira so tusuubira nti bajja kusasula. Good. Tutunulire akaseera kano temuli mabanja mwakikola muti emyaka ebiri esomero okulibeezaawo temukola ate n'okutunulira obaoliawo ensasula y'abazadde eno yenyi kibuuzo kyekimu. Twebaza Mukama ekyamazima abadde Katonda okulaba nti tukomyewo kubanga twalina amabanja naye kyensinga okwebaza COVID bwe yajja ne wabawo ekibiina kya Proprietors of Private Education Institutions in Uganda ekikulemberwa Mwami Kironde Michael kituyambye nnyo nga ffe abalina amasomero amatono amabanja gaffe amatono batukwatizaako ne tugasasula kati tugenda basasula mpola nga tuyita mu sako yaffe nga si kyekiri ekyo okuddukira mu mpaaka nkuwa kamyonziriza nti kirungi tuli mu sako eyo era etuyambye nnyo okulaba nti tetulina nnyo mabanja gatunyigiriza mpozi maintenance y'essomero ebaddemu obuzibu weewaawo tufubye naye olaba nti ebintu bingi bibadde byetaaga ssente ate ezitabaddeewo kubanga ebintu bisigadde bikola amasanyalaze gasigadde security lights kweziri tusigadde nga amazzi tugakozesa nga musomero kusobola okuli maintaininga nga jjonjo kati nebisigala nga weebiri naye ketukomyewo tukkiriza nti abazadde baffe batukoze bulungi nnyo era njagala okubeebaza abazadde ba Jericho Junior School weewaawo embeera mbi naye beerwanyeeko kubanga at least buli muzadde abadde ayingira baletuwako 50% naye nga abasinga obungi ddala balabye embeera gye tuyitamu ne batusaasira ne batukwasizaako ne basasula fees. Kirungi abakaaba mukaaberwamu tujjukira ndowooza embeera nebaddewo yakoma okubeerawo mu myaka gya 8 aye teyali ggwanga lyonna ebitundu ebimu amasomero ne gaggalwa nga tegasoma twali tuddanga mu kubeera na mbeera eno for over 30 years kati tubadde mu mbeera eno for 2 years ng'eggwanga lyonna amasomero tegasoma. Education sector ekoseddwa kyenkana kiboba otunuulira eddibu lyetufiirirwa kubanga eddibu ly'emyaka giri mu bitundu ebyo paka kati likyakosa abamu ogenda okuwulira nti bwe nali awo tawo ne lutandika bwe nakoma okusoma paka kati nga likyatutambulira mu myaka 3 naye nga ekizibu ekyagwawo kati lina eddibu ly'emyaka 2 lyetuyina. Education sector gwe ngaaziruddemu masomero etukoseza kyenkana era kigenda tukostinga kyokubanga tubika eddibu lino ery'emyaka 2 nga tuli awo stack. Mu butuufu kijja kutukosa kubanga already twasoose n'okyogerako abaana abandi badde bagenza okusoma abaana baffe abawala bafunye embuto abaana baffe abalenzi abamu tebazeeyo ku masomero kubanga batandise businesses ate nabana abazzeeyo ku masomero tetumanyi kye balowooza kuba bayinza okuba bazze ku masomero olwokuba nti mukadde wa mugambye genda ku ssomero naye agenda akula amaze okukwata ku kasente ajja kutuuka akaseera agambe nti ye nfaafaagana biki n'abataasoma bakola ki bagaggawala babayina sente bafuna naye abadde akwata ku sente ezitali za buyivu ezitali za buyivu kakati ekintu ekyo kijja kututawaanya nnyo
tulina okulaba nga kati amasomero nga bwe gazzeemu ffe nnyini ng'abasomesa ffe tulina okunnyonnyola abayizi obulungi bw'okusoma basobole okusigala mu masomero batambuze ebintu era naffe abasoma ngaera bwe wakyogeddeko kaliculamu kati tugira ki tukwata bbiri buli kilasi bbiri era naffe tulabe nti tukwataganya ebintu ebyo okulaba nti tuyunga era nga bwe batuwa kaliculamu eyo tuyunga okulaba nti tusomesa ekintu kiri tukigatte nakino ate ng'ate omwana tetumuzimbiza mutwe. Nzikiriza waliwo gwe nanjogera naye nagamba nti kituufu ebigezo byasembayo byali twali tukola bya 2020 Piero 2020 netujukira mu 21 olinanga nti amazima amatuufu eyo kirasi yabadde ya Kibogwe gye twatuuza P7 y'omwaka ogwo ya Kibogwe. That's why n'abaali bamakinga balina ekisa tetugenda kulaba kyekimu ku mulundi guno mutuwe abaana ab'Ekibogwe kubanga mubayisiza buyisa abadde mu P6 agenze mu P7. Okay, mungene mu endala nze sijja kukkiriza nnyo nti klasi yali ya Kibogwe olw'ensonga nti ebbanga lye twafuna lyali ddene okusomesa bwe bakomyawo aba P7 nga P7 twafuna ebbanga dene eri taamu twagenda okumalako nga tugenze mu weeks 7 bagenda okutuggala kati ate ne batukomyawoko ne tubeerayoko emyezi gyaffe ebiri nga n'ekitundu ate ne tudda era ne twongera kwegamba bw'obanga wali okwata abaana n'obasomesa ddala ate ekirungi ekyaliwo be baali ku ssomero baba nga bali ku ssomero bokka tebatataaganyizibwa nabo bennyini bamanya tuli ku mulimu n'abasomesa nabo baali bamanyi tuli ku mulimu bwe tubeera nga tusomesa abaana bano tubeerera tukyalimu omwana wange anaayita atya era bw'otunuulira ebigezo ebyakolwa tebyali nti batunuulira nti abaana abadde byali ebigezo bigumu era omwana eyabiyita era omwana oyo asobola ate kati bwe tudda ku guno omwaka nze nsuubira kati batuwadde tuli mu piriyodi yennyini eyaki eya ttaamu nga bwe zibeera ate batwongeramu n'obudde obudde obwo ne bagamba nti bwakukola ki bwakutunuulira ebyo ebyalekebwa emabega kati nensuubira nti tewagenda kubeerawo Kibogwe essomero okujjako nga lyo lyennyini lyeritafuddeeyo okulaba nti lituusa omwana ku sitandadi yalyo oba okusingako kyogere nti essomero okujjako lyo nga lyennyini ly'Ekibogwe ekyo ssebo ng'okyeyogeredde. Mukyala Lwanga Deze tuyina dakiika ng'emu kubanga tumaliriza programu y'amakya ga leero. Temufunye kesi za watugaye tewali wa COVID-19 temufunyeyo kesi ya COVID-19 n'abaana abatakomyewo olw'embuto baba bakomyewo nga balina embuto ne bannakazadde b'eggwanga. Nedda ssebo tetunafuna kesi ya COVID-19 ate abaana baffe abakomyewo bali bulungi bayise mu check-up bali bulungi tetwafunayo kesi yonna tiwaliwo omwana wa Jericho Junior School eyazaala ate obufumbo mwinza okubanga mulaba ku ssomero naye ng'ava Wasebudde tubakolako nnyo follow-up ng'ava Wasebudde tubakolako nnyo follow-up era abazadde tubeera in touch with them ne tumanya omwana akola ki ne tunoonyereza olwokuba nti kisedde school abazadde tubeera nabo nnyo mu communication. Njagala wenyini woba osibulira munnayuganda badde akulaba ompadde amakya amalungi sibula munnayuganda oba oliawo bw'onaabawo ensi tunaayogera tunulira omwezi ogusooka oba omwaka emyezi ebiri egisooka bwe ginaaba gituyisiza. Bannayuganda bonna abadde batulaba ku BBS Telefina mwebale nnyo okutulaba. Okusingira ddala njagala okutumirako n'okwebaza abazadde ba Jericho Junior School ffe tuyayita abazungu baffe be basponsa baffe be batubeezaawo. Mbaagala nnyo tubeebaza okutwongera abaana abayitirivu n'enkubiriza abatannajja bannange tebagenda kuddamu kuggalawo abantu badde bakyesibyeyo tebaba banaddamu okuggalawo abantu bazze bannange tubakubiriza
mwanguwe tetunaba ku closinga. Kirala njagala nnyo okutumira staff ya Jericho Junior School batukoze bulungi, tiimu y'amaanyi nnyo kubanga last year yatuwa n'obuna, we got 4 aggregates nebeera so excited era kati bakomyewo mu maanyi. Sinza kwerabira okutumira omwami wange omulungi mwami Bale Francis Edward yatubeererawo nnyo mu lockdown n'abaana n'okwebaza aba BBS Telefina tubaagala nnyo 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 nnyo. Bachairman bafe aba board mwami Zaake ne Mr Katende bannange tubaagala nnyo. Aba ministry bonna mwami Mutashaba ne mama Pauline bannange batubeereddewo beebale nnyo beebalire ddala. Weebale nnyo mukulu wange Saulad Saira Cyprian sibula muna Uganda kulaba nange neyanzizza mu ngeri y'emu nsooka okwebaza Telefina eno gye tubaddeko okutuwa omukisa guno okujja okwogerako eri bannayuganda bali kutuwuliriza abatuwuliriza. Ntumira nnyo staff ya Mugwanya Preparatory School Kabojja nembeebaza omulimu ogw'amaanyi gwe mukola naddala omulimu gwe mwakola mu mwaka gwa ku bigezo bya 2020. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusaba omulimu ogwo guba gweyongera n'omwaka guno tulabe nti tukikola. Abazadde baffe bannange tubeebaza nnyo nnyo nnyo. Twalinamu okutya nti obaoliawo baana bayinza obutadda naye bannange mwatukoze obulungi obuyitirivu. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutuddiza abaana baffe nga bwe twali tubasuubira. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukyala wange ndowooza ondabyeko nange nkutumira ne famire yange yonna bakulengedde bannengeddeko. Weewaawo njagala kubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Mumpadde ekifaananyi ekituufu oba oliawo ne tukkiriza nti Uganda tewakyali nsonga lwaki eri mu ggalo era mbagamba nti ng'ennaku z'omwezi 24 lugenda kuba lwa Mande oba oliawo yensalesala 25 ne ku mwendo ogw'ekiro ogenda kwevugira emmotoka yo ne ppiki yo ng'otambula n'okutambula ne bizinesi ng'ekola kubanga eggwanga ligenda kuba liggudde okuggyako ng'aliwo ekikyuse. Muze Ssentongo Frederick Lugonvu yebale programu yazokka n'ensonga tugenda kuwumulamu kati ningenda kukomomba twale butereevu ate ku matikira ga Buganda Royal Institute olunaku olwaliro oba oliawo enteekateeka ye tugende butereevu. Okay. Tugenda kuwumulamu kati ningenda kukomawo nkutwaleyo butereevu owulire ensonga nga bwe ziri ate oba oliawo. Abayizi bano abayingidde field empya bamanye biki bye bayingidde mu kanzi.